Twegatteko okukyabba ssaffa bulijjo tulambule ffenna ensi yaffe ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki mu katundu kaffe lambula ne Kyabassa Farmer. Kyeweegesa amaaso ekiira by'ebiyiro bya Makshon, mu Lungereza Makshon Falls. Bino bisangibwa wakati w'ennyanja Albert ne Kyoga ku mugga Victoria Nile, nga kino kye kimu ku bitundu eby'omugga River Nile. Amazzi ago okuyiira gatyo gewaganya wakati w'amayinja abiri, era nga omwatwa amazzi ago mwe gewaganya guyitibwa gorge mu Lungereza. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'obulambuzi mu ggwanga ekya Uganda Tourism Board kikola butaweera okulaba nga ebifo nga bino ebisikiriza abalambuzi mu ggwanga bikuumibwa butiribiri. Twegatteko okukyabba ssaffa bulijjo tulambule ffenna ensi yaffe ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki mu katundu kaffe lambula ne Kyabassa Farmer.